Yes mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena abagifollowinga eno bagita Faadi TV ugi waliyo Faadi UG News kosanek RTV Uganda na waliwo KBTV ugi nkusaba zi following ezo tujja kubanga wejjusa bagamba nti kitalo nnyo ekyamama wa Bishop David Kiganda afudde omukyala Rest Nampijja ngena kumbi kutuusaako byonna nkusaba nti yongere kubanga followinga Faadi TV ugi kubanga updates simba nazo kosana maudi agabaga training okwetolebwa nga Uganda making sure nga ogiye kumirako 225 updates mugenda kwa muzifuna mu bujjufu wano ku Faadi TV ugi abali Canada abali Saudi Arabia abali mu kibuga kya Riyadh mu ggwanga erya Saudi abali mu kibuga ekya Riyadh mu ggwanga erya Saudi Arabia mbatumiddeko nembeebaza nimbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Faadi TV ugi nkugamba nti comment section weri awo bakabuntira wansi mu comment section tusigale nga ogifollowinga munenge mama wa Bishop David Kiganda bwatyo byafudde olunaku olw'eggulu jjuke nabagambye nti omwaka nga ogumazeeko guno webaze Katonda mukazi wattu yasobodde kubanga akolaki tasobodde kubanga agumalako olw'ensonga nti obulamu bwakoze ki obulamu bwamugenzeeko kugamba yasobodde kubanga agumalako bambi olw'ensonga nti obulamu bwe butyo bwe bwagenze musajja wattu Bishop David Kiganda ne gundi ne Passover teyakimazeeko okuyingira mwaka omujja kusaba kwabadde wali ekisaliza wali munange ekisaliza ali mu kisenyi teyasobodde kubanga agumalako olw'ensonga nti bamuwadde amawulire ag'amaama yafudde ekitalo nnyo bambi ekyomukyala amanyikiddwa nga Rest Nampijja yafudde mu kiro ekyateesizza olunaku olwaleero nga tuyingira omwaka mukazi wattu n'olusooka teyalukoze eki teyaluyingiddemu munnange obulamu bwe butyo tumere kubanga tusaba Katonda okubanga atusobozesezza okubanga tutuuka mwaka guno omujja ogwa 2025 abantu bangi abafudde eri abafudde nga bukya eri abafudde nga bukya nga tebalabye ku misana ga lusooka nga nabyo ku misana ga lusooka omwaka ogwa 2025 bambi maama endowooza mulaba yamufaanana era ndowooza mulengera maama we afudde musajja wattu information kyejje eteekebwa ku mitimbagano ate ng'omukyala yafudde eggulu kati awo simanyi kiki ndaye abasinga abayomba bagamba ye obwedda mulinda ki ng'omukyala yafudde dda obwedda mulinda ki okubanga mutuwa information balumbe sibo aba KTV abakingidde mu TV nga bagamba nti lwaki baddeyo okubanga bawa information oba oli awo ndowooza munnange oda zavudde wa mutabani okubanga ye bosi waabwe amanyikiddwa nga Bishop David Kiganda naye nga kitalo nnyo ku saidi eyo nteekateeka z'okuzika zigenda mu maaso naye nga munnange okufa bwe gutyo tweyongere okubanga twebaza Katonda okuba nti no munnange ffe tukyali wala mu mwaka guno gwa 2025 abantu bangi abafudde eggulo gwe abantu bangi abafudde eggulo tungere kubanga tusaba Katonda n'okumwebaza okubanga yatuyingiza mu mwaka guno n'okumwebaza okubanga kyatuwadde obulamu twaguyiseemu tukedde tuli balamu tulikkirya tuzuukuse bulungi tulima wadde n'awamu twongere okubanga tumutendeza n'okumusinza okumugamba nti wabuyinza era w'amaanyi omutunzi waffe bagita Faadi TV ugi musajja wattu tabitegeera ye bwona atago omuntu yenna nga tuna buzibu bonna bwa 2025 wabuyingidde bulungi tewafiiriddwa tewakoze ekimu nnaku zisembyeyo weebaze Katonda musajja wattu yabadde mu kusaba yafunidde amawulire jjukire kugambe gulo kabadde kusaba bapasita bonna basinga abadde mu kusaba bugingo Pastor David Kiganda Pastor Kakande nabani omulala awo akayanja ono wa Dream TV bakuba mwerabidde erinnya ono wa Lwasa Mayinja mwerabidde erinnya maama naye babaddeyo bonna nga basaba Pastor Bugembe kugamba olunaku olw'eggulu si balokole bokka n'amadini amalamu naye gabadde gasaba okuleka abasiraamu bo esinga babadde lwakutaanawo nefe terwabadde lwakutaana olunaku olw'eggulu naye ngera naye wabaddeyo abasaala wabaddeyo era abasaala mu mizikiti naye nga amadini amalala gonna baba kwabadde kusaba kubanga olunaku olw'eggulu kiba kiri gy'oli kwasa te fasti gwe weesalirawo oba obeera mu biduula oba obeera mu kusaba kiba kiri gy'oli
weeronderako gwe nga gwe osalawo nti obeera mu kusaba oba genda mu kidongo kuba kibaala kubanga ne ku lusooka olwaliro era endowooza eri era okusaba amasinzizo ag'enjawulo ery'okusaba naye kati kiri gy'oli kubanga n'ebiddula gyebiri n'okusaba gyekuli kakati kiba kiri gy'oli ogenda mu kusaba ogenda mu kuba kiduula nenga bambi bannange ebyennaku byo buli bisekerwamukko ekyamazima kyo kitalo nnyo bambi ekya maama wa Bishop David Kiganda kitalo nnyo simanyi lwaki baluddewo kubanga bakola amawulire gano kubanga weetegereza ongi balaga omuntu yafudde kiro naye nga wembagambye ndabeyo abalumba abagundi aba KTV ye Kingdom TV TV ya Bishop David Kiganda bwe bapostinze bayombese obusungu bubadde bungi mulwaki mudoodwa amawulire biki naye amawulire bagatuwadde tugende n'ekyo kubanga bye bapostinzeyo ku mitimbagano nga kaposti wookalabye nga babika omuntu oyo anti munasobodde kubanga assa omukaka gw'enkomerero maama wa Bishop David Kiganda oz'omulabira amufaanana kirabibwa n'ayonka onaabadde nnyina kitalo nnyo musajja wattu kubanga afiiriddwako maama bambi musajja wattu kirumira ddala kiruma mwaka guno omujja omuntu weesunga kuyingira mwaka gujja ate nemujjamu okufa bannange ekizibu ekiri ku kufa ko tekwagala kumanya oba oli mu ssanyu oba oli mu kaseera ki n'oba wakamala okukola embaga era omuntu wasobola okufa omugole n'afa nga mwakamala okukola embaga ko okufa tekuliiko ebyo walumbe yeetaagala kumanya oba muli mu kudigida muyinza okuba nga muli mu kudigida muli ssanyu munnammwe n'akutuka oba omuntu wammwe owa famire n'akutuka n'afa nga temubadde mu ssanyu ate ne mudda mu maziga kati munnange okubaita okufaako kujja anytime buli kaseera kukubaawo mateeka eva kubeerawo naye nga kitalo nnyo bagita Faali TV egyo enteekateeka z'okuzika zigenda mu maaso donna kubanga bafulumya details ezisinga ku zino naye ng'okuzikako ndowooza wagenda kuyitawo kennaku ngazi ezo bayinza okuyitawo kennaku kitalo nnyo bagita Faali TV eyogi mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi omwaka guno bapasita babiri be bafiiridde bamaama baabwe jjukira nowa pasita Tom Mugirwa naye yafa maama we yafa nowa pasita David Kiganda naye yafudde kubanga yafudde simanyi saazi yafudde nozo oba yafudde saa 6 nga twayongedde dda mwaka omujja kati awo simanyi naye ng'oguwedde gwa 224 ne pasita Tom 224 ne pasita Tom Mugirwa yafiirwa maama we Manyanga si mwana maama we munange kitalo nnyo ne pasita David Kiganda naye yafiiriddwa maama we Mukama katwengere okubanga abagumya ababiri abo okuvibwako abazadde mwera